Mwabutimu Spice Gadgets mwewummuzeeko. Mwabupikerere bu Spice Gadgets mwobubwabo obubogola. Saboka Spice Diana katandika olutalo mu lutwe lw'embwa mu lubonaboona ne katandika olutalo ku kamazi. Katandisa olutalo kagala kushiba akaddiza shiba n'akamama ki? Akamya amasanyalaze kakontinuize kagenze ku kivulu kayimbye ku shiba. Bushiba tapimika, Bushiba apimika, mbubamumaliramu nga tanka, tunamalako nabo, tunamalako Spice Gadgets nga babali bubi. Dr. Sefko yabayisizaamu kaawe gaali, abantu abamu bagambye ho twalumbiddwa, batufunidde ono. Naye mukimanyi bulungi nnyo nti ensonga zonna ezigenda mu maaso tetugenda kubeera nga tuva ku mulamwa ogw'ensonga ya ndowooza eriyo nga 25 concert ya Spice Diana. January nga 25 bwensuubira nkebere kalenda sinawo kalenda wano. January nga 25 ye concert ya Spice Diana, so kyonna ekibaawo tekitegula abantu ba Spice Gadgets kubeera nga bava ku mulamwa naye Dr. Sefko naye olumu asabulanga atali muzadde kuba bumba abaana baffe bawano munnange obeerako ne gwowagira ate kitegeeza vuma gwotawagira kwano kwa SMX Media ye ngombo yaffe newe mbeera ng'omuntu simuwagira tikinetagisa kumuvuma okitegera bulungi ate newoba wagira bombi tovaako mu kintu kyonna Spice Diana ng'omwagala ne Shiba akalungi omwagala gwani yagamba mu tekisoboka ani yagamba mu tekisoboka kwagala Bobi Wine nga ne Museveni omwagala gwani yagamba mu tekisoboka ani yagamba mu tekisoboka kwagala Fake Gaza nga ne Alien Skin omwagala ani yabagamba mu tekisoboka yes eyo mentality ne ideology ze mulina oba nabongo kubeera bunafu ani yagamba mu tesobola kwagala Sheikh Miti Sheikh Chiti ng'omwagala ebigambo byasomesa ngate ne Pastor Bugembe naye omwagala bagambe Pastor Bugembe abulira bubi mu kanisa nti omusiramu wawuliriza enjiri ya Pastor Bugembe egenda mu butula nze ndi musiramu naye njiwuliriza kubanga waliwo ebintu ebimu nga biri jeno omuntu ng'agenda bulira ku kintu ekiri jeno oliza Sheikh Kiti nga n'oba mulokole ekikwatako ekintu kyali mu kubeera ng'abuulira bwe bagambe tekisoboka nze ngamba kisobokera ddala okwagala Museveni nga Museveni simulinaako buzibu ate nga ne Bobi Wine talina kyeyankola Bobi Wine yali ankoze eki naye mwagala Alien Skin mwagala byayimba binnyumira Fake Gaza gwe beewalana naye talina kye yali ankoze gwango ngamba mbu ate simwagala ani Bebekulu ennyimba zenzaagala lwadde kano ka circumference nakayiga bulungi kali mu luzungu Bebekulu mwagala bwe kitegeeza mu Bobi Wine simwagala Bebekulu mwagala yali ankoze eki Bebekulu ate Bobi Wine yali ankoze eki naye mwagala bannange ideology ne mentality eyo tugikomye mwaka gwa 2024 mbo oyagala Bobi Wine tosobola kwagala Museveni ani akugambye nze Bobi Wine mwagala yali ankoze eki Museveni yali ankoze eki nze bonna mbaagala kati siriiwo nze bonna mbaagala osobola okwagala omuntu nga tovumye mulala n'oyagala Bobi Wine nga tovumye Museveni baba opposition n'oyagala Besigye nga tovumye muntu yenna bonna osobola okubaagala gwani yagambye mbu tosobola baagala ngwa pastor oye Pastor Bugembe manya abujingo naye ate nga ne ono wokubirani Pastor Kakani naye nga toli mulinaako buzibu gwani yagambye mbu bombi tosobola baagala oba mu kanisa zombi tosobola zisabiramu. So ideology eyo gamba munne ono mwagala kenjagadde Spice Diana kati abashiba mberamba ani akugambye Shiba kalungi akuba akayimba nga kalungi n'osituka muwomya n'osituka n'ozina Spice Diana n'aleeta City Radio n'olyanga omwana akamazeeyo nze bonna mbaagala nalimbadde ki nalimbutuseeko ebintu bikomye mu 2024 tutwala ezo za ideology osimanya oyagala Bobi Wine Museveni obeera ona osimanya oyagala Alien Skin Bobi Wine nedda bonna nze mbaagala nze bonna mbaagala yenjiji preaching bonna mbaagala Alien Skin talina kye yali ankoze Bobi Wine talina kye yali ankoze Museveni talina kye yali ankoze bonna tewaliwo kye bali bankoze ate so omuntu gw'otayagala kiri beta osiika toleme mwogerako ekyo kiri beta ekyo nsaidinga n'omuntu yenna nti Alien Skin simwagala yesimwagala muleke akole bintu bye tobyogerako tokomenti nga tobiraba bireke bera nga atamulabi ekyo nakyo kiri possible Bobi Wine tomwagala muleke tokomenti nga ku bintu bye bina byayogera bireke muleke agende bibye Museveni tomwagala kiri possible muleke akole bibye buli kimu akole kyakola tokomenti nga tobaako toyogera
ka video ke kano neka sinaberanga nkakuterako kamusabo subscribe ngano ku SMX Media tajja kweranga missing updates na dalanga zino silwa no ku SMX Media bami tukyagendera ddala maaso n'okuberanga tusonderako mwana muwala babiri Sumaiya sente z'okuberanga dizibwayo mu ddwaliro asobola okuberanga ajjanjabwa yajja omuliro era ng'obulumi bwalimu bungi buli nnaku yeetaaga emitwalo ebiri egy'okugula ka tube kagezaako okuberanga asiiga kwaga amabwa nga tuyingira omwaka guno eno oyinza okukolayo ekintu ekirungi mwaka guno eno osobola okuberanga obaako n'omuntu omu gw'otaasa omwaka ogwo gugenda okuberanga gutandika oyingire ng'okozeeyo ekintu ekirungi omuntu yenna n'obusobozi obw'omutwalo gw'N50 w'emitwalo 2 5 10 zonna tuzanyiza so ne miliyoni 2 n'ekitundu tulaba okulaba nga mwana muwala ono omwaka ogujja ogwa 2025 naye afuna ku ssanyu eryeyagaza tweyanza nnyo tweyanza mwe butimu Spice Gadgets mwewummuzeeko mwe bupikerere bu Spice Gadgets mwe obubwabo obubogola sabo ka Spice dena katandika olutalo mu lutwe lw'embwa mu lubonaboona ne katandika olutalo ku kamazi katandisa olutalo kagala kushiba akaddiza shiba n'akamama ki akamya amasanyalaze kakontinuinze kagenze ku kivulu kayimbye ku shiba bushiba tapimika bushiba apimika mbu bamumaliramu nga tanka mbu ne bamuzina ate nga yali agamba feminist ojjukira onakuleka muvuma nti musiyazi olwo ne luggwako ne kagamba mbu kajja kuzaala kaali surprised nga shiba azadde koko apimika biki kamaze omuvuma kakoze ekivulu mbuza kiriyo nga mmeka ekivulu kiriyo nga 10 January ku Serena Hotel naye mbuuza nkutuma eki ky'obogamba Spice Diana mbuuza ontuma ki mugambe Serena twagikuba ennaku eza 2 consecutive days 2 what 2 consecutive days 2 what days 2 consecutive days nga buli lunaku lwa sente meka emitwalo 10 tutambulanga naawe mwe butimu Spice Gadgets mwewummuzeeko mwe bupikerere bu Spice Gadgets mwe obubwabo obubogola sabo ka Spice dena katandika olutalo mu lutwe lw'embwa mu lubonaboona ne katandika olutalo ku kamazi katandisa olutalo kagala kushiba akaddiza shiba n'akamama ki akamya amasanyalaze kakontinuinze kagenze ku kivulu kayimbye ku shiba bushiba tapimika bushiba apimika mbu bamumaliramu nga tanka mbu ne bamuzina ate nga yali agamba feminist ojjukira onakuleka muvuma nti musiyazi olwo ne luggwako ne kagamba mbu kajja kuzaala kaali surprised nga shiba azadde koko apimika biki kamaze omuvuma kakoze ekivulu